Ana Nakalo w'emyaka 19 nga mutuuze ku kyalo akaliwanu mu ggombolola ya Tapach mu disitulikiti y'e Moroto ali mu mbeera ya bunnyamivu era atunuza nnaku. Ono agamba nti yeewaayo okukomolebwa ng'alina emyaka 14 gyokka ng'empisa y'obwanga bwabwe bw'eri. Bazadde be bamukako okuyingira obufumbo ng'akabonero akalaga nti akuze. Wetwogerera kati alina omwana era agamba nti yayita mu buzibu bw'amaanyi okusobola okumuzaala olw'okukomolebwa era atya nti takyasobola kuzaalayo mulala. She got pregnant and she was not able to deliver normally. She was taken to the hospital where she was operated, and that is the only child she got. Ono kati yeegomba mutowe alina abaana 7 kubanga ye teyakomolebwa. She blames the circumcision. If she had not circumcised, she would have not been operated. Ana y'omu ku batuuze abangi abakungaanye ku kitebe ky'eggombolola y'e Tapach okwegatta ku Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga, abakulembeze b'ekitundu ssaako n'abakungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte okulwanyisa omuze ogw'okukomola abawala. FGM is not only condemned by people, even in the Bible, FGM is condemned. Sipiika wa Palamenti wamu n'abakulu abalala batadde emikono gyabwe ku kiwandiiko nga beeyama okwongera okulwanyisa omuze guno. Some progress is being made, but we should not relax. The children of this country deserve to grow and to study and to fulfill their potential. Baba ekitongole ky'amawanga amagatte nga bakulembeddemu kaweefube okulwanyisa okukomola abawala bagamba nti bakyalina okusomozebwa okw'amaanyi okusobola okumalawo omuze guno. Tujja kutwalako ekiseera naye nga nnyina obukakafu nti tujja kutuuka ku buwanguzi obw'okulaba nti omuze guno gujja kubanga lufumo mu bitundu bino. Omuze guno okumanyiddwa nga female genital mutilation kukyagenda mu maaso mu bitundu ebimu e Karamoja naddala mu mawanga ng'Abatepeth, Pokot, Kadamu yadde ng'etteeka lyayisibwa mu Palamenti. Suhail Mugabi, NTV mu disitulikiti y'e Moroto.